mu 2026 ng'ennaku z'omwezi 3 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 17 lwe tugenda okuba n'ekisaakaate ku ssomero erya Homesdalen wali eGayaza. Nga tutongoza ekisaakaate ekyo wano olwaleero, nsaba buli ali eyo okutegeera nti ekisaakaate ky'omwaka guno kiri ku nsibuko ya bumalirivu okweyamba obuntu bulamu mu kutebenkeza obwongo. Bwe tugamba okutebenkeza obwongo, buli omu ayinza okkiwa ebbala ery'enjawulo, naye abantu bangi be mulaba abakola emirimu egy'enjawulo nga kye bakola kisinziira ku butebenkevu bwa bwongo bwabwe. Era obutebenkevu bw'obwongo bwe butuwadde abantu ab'enjawulo be mulaba abakola ebintu ebizimba eggwanga. N'olwekyo ate bwe kituuka mu baana ne kifuuka kirala, osanga omwana n'akugamba mbu yaloose agwa, osanga omwana ng'ameketa amanyi, n'osanga omwana atambula ayogera yekka, n'osanga omwana nga wakagulira engatto ng'atambula asamba amayinja, n'osanga omwana nga yakulembera mu kibiina naye nga kyaliko ekirungi kyokka by'omu kibiina. Ate n'osanga omwana ng'ate mu kibiina takola buki bulungi n'akamu, ne weebuuza nsonga ki, n'omuwa coaching ey'amaanyi, n'otamuwa mmere, n'omuggyako essimu, n'omugamba ensonga ez'enjawulo ezigezaako okumussa mu kkubo, nga ggwe omuzadde tomanyi nsonga etawaanya ki, etawaanya mwana ono. N'olwekyo ebintu bingi nnyo etulaba mu baana nga biva ku butebenkevu bwaki bwa bwongo, ng'obwongo bwabwe bulina embeera gye buyitamu ey'okufuna amakubo amampimpi ag'okuddamu. N'otuma omwana ekikopo n'aleeta ekijiiko, embeera eno eyinza okuba ereetebwa butebenkevu bwaki bwa bwongo, ng'omwana alina embeera gy'ayitamu gy'atasobola kugamba nga maama, gy'atasobola kugamba musomesa, naye nga ye agikwata n'addamu ebintu eby'enjawulo. Kyova olaba tulina abaana bangi kati abato naye nga balina nabo okukabiribwa. Mwana omuto naye nga alina situesi, n'ogamba gwatalonja fiizi, gwalina buli kimu, lwaki ate olina ki okukabiribwa? Y'embeera eya mental health. Kyova olaba NDF mu kuteekateeka ekisaakaate etunuulira embeera eri mu bantu ne yeebuuza nti omulundi guno kiki kye tulina okukwatako nga tuzimbira ku mpagi y'obuntu bulamu okulaba nti abantu bavuunuka ebizibu eby'enjawulo. Kati omulundi guno ensonga esingayo obunene bwe butebenkevu bwaki bw'obwongo, naye ate nga okusobola okumalawo obutebenkevu bw'obwongo, omuntu oyo alina okuba n'obumalirivu. Ekisinga okwewuunyisa kiri kimu nti obutebenkevu bw'obwongo obumalawo, oyo yennyini ayina embeera eyo y'alina okukola ekinene ku kukyusa ku mbeera ye. Omuntu ayita mu kabiribwa mu mbeera enzibu, eddagala erisinga obulungi erisobola omuwonya amalagala amalala oba eddagala eddala liweweeza, naye eddagala erireeta okuwona okwannamaddala kulimu gwo yennyini ayita mu mbeera eyo. Era kyova olaba bw'osanga omuntu ayali ayogerayogera ng'asirise nnyo, mugende empola.
ate atayogera ng'ayogera nnyo naye mugende ki mpola kubanga embeera ekyuse kiyinza okuba kiva ku mbeera ye ey'obutebenkevu bwaki bw'obwongo. Awo Nabagerable Foundation ng'eyita mu kisaakaate nga tufunye ebizibu bino ebingi weegambira tuvunuse tutya embeera eno era tuyambye tutya eggwanga okuva mu mbeera eno ng'ate tutunuulidde abaana abali wakati w'emyaka 6 ne 18. Abasaakaate abagenda okwetaba mu kisaakaate 2026 be bamu ku bagenda okufuna eddagala ey'engeri omwana oyo ali mu myaka egyo gy'ayinza okuva mu mbeera ey'obutebenkevu bw'obwongo adde mu bwongo obulungi tusobole okulaba nti buli kimu n'olwekyo mwenna abali eyo abazadde b'abaana gwe yenna agezaako okuwa omwana obuyambi obw'enjawulo gwe alabirira omwana wa muganda wo gwe abaana gye bawummulira kusomera abaana gye balaga kikkakatako okulaba nti abaana boowa obuweereza obw'enjawulo babeera mu mbeera nti obwongo bwabwe tebufunye kkabiribwa era ng'obwongo bwabwe butebenkevu. Nolwekyo omwana akikoze atya ekikolo n'eddagala ekisaakaate 2026 ekiri ku Omuzale. Tukubiriza buli alina obuvunaanyizibwa ku mwana, omwana amuwa embeera etamuleetera kufuna kizibu kya butebenkevu bwa bwongo. Abaana baweebwe emirimu emigere, abaana bakkirizibwe okuwummula, omwana ayisibwe nga mwana mu mbeera mwonna mwawangaalira, ate era